Munfuna nze ndi wano omusango gwasosoka ontekebwako mpita mu bumpimpi mumanye nze nabba akasimu ene mukulu wange yabbayo ebitaano mbu siwe kiri kati bodies of the same feathers owakasimu n'owekido kitegeeza kwatagana ne stages enneneko bw'oba obba obbire ku leve ekola ki ffe tugaba respect buli omu kubanga tulina ebigambo byaffe eri mu Fangon. If you don't respect the elder oba the leaders of the people kitegeeza you don't respect the people. Bw'otaba mu kitiibwa mukulembeze w'abantu oba weerimbise mu kifaananyi naye nga ggwe abataba bantu kitiibwa. Kati ate waliwo ebimu bye mutagenda tegeera ng'ojja kuddayo ewammwe. Rule number 1, the boss is always right. If the boss is wrong, refer to rule number 1. Thank you. Mwebale nnyo munyaniriza bameeni nebaza n'abasajja banene basajja babitiibwa naye ate banene abansindisa okubatuukamu bantu ba wansi.